birowoozo. We take things for granted. Yeah. Naye waliwo ekintu kye wali weetegereza nti buli luvannyuma lwa myaka 10 wabawo enkyukakyuka mu byenfuna, mu bulamu obwa bulijjo n'embeera gye tutambuliramu. Era buli luvannyuma lwa myaka 10 waliwo amannya agasanguka. Amannya ga bizinesi, amannya g'abantu. Kizibu nnyo ekizimba okubeera nga kyekyamaanyi ne kibeera nga kyekyamaanyi okumala emyaka 10. Ffe bwe twayingirira mu kibuga nga bagamba nti ku skylight, naye kati skylight omanyi weeri? Eri luddawa? Skylight yaliwa? Eri mu Kikuubo ng'oyingira Kikuubo. Ekyaliwo? Weeri emanyiddwa abo abagyetaaga. Twagamanga mukwano. Ku Mukwano Arcade n'afuuka ku Mukwano Arcade. Hajati Nurumpungu ku Mukwano Arcade. Waliwo ke mbadde ngenda okubuuza. Kaki ke wagamba ng'ewa muzigo mu Kikuubo? Ate gwe omusuubuzi bisange wa muzigo mu Kikuubo. Okitegeera? Muzigo yali muntu? Muzigo ye, kati muzigo oyo yakwatagananga ne be bamu ku basajja abategeera ssente. Yalinga ne Freeman. Kati bo kye bakolanga waleetanga product bo ne bagyefunza nga buli ayagala okusuubula ayina kusuubula ku bo bw'okitunulira kati kirenga muto General Hardware Masaka nti ebintu bya roofing ndoza roofing oba cement something construction ebyo ayina amatabi gaalimu nti buli kyoyagala oyina kisuubula we. Gende Masaka Kalungu Traders yakwatagana ndowooza ebintu bya Mukwano byonna product za Mukwano bw'oba ng'oli Masaka olina zisuubula ku Kalungu Traders. Ekyo n'abayimbi edda baakirina kasiwuukira. Weebale nnyo kati kyekyo onfuna kati kyekiriwa kyekyo nti afuuka agenti wa product eyo. Era bo kye baakolanga ng'abawo product oba akanzaali simba mbiri. Naye oli waddamu. Nkaddiye. Simba mbiri kale powder. Simba mbiri. Oba akanzaali simba mbiri, oba loobu, oba kyapambalaasi. Kati nga ye akimanya nti kirungi. N'akwatagana n'oyo either bwe kiba nga kikolerwa wano. N'akwatagana naye. N'abanga bonna abakisuubula balina kukijja we ku ye. So bigenda bikola ki? Eyebadde by the way bigenda bikyuka. Trend zikyuka. Twala ekyokulabirako ekyabayimbi. Abadde omuyimbi wa leero kiyinza omubeerera ekizibu okubeera omuyimbi w'emyaka 10 mu maaso. Kintu ekyo tekikuumika. Tekiri mu bayimbi bokka ne mu bizinesi. Bizinesi ekkolera olwalira nga oyoola buwanana. Myaka 10 mu maaso eyinza okuba nga trend ekyuse. Naye weetegese okukyuka ne trend eyo. Oyinza okuba nga oli purezenta mulungi nnyo era nga gwayaayaanirwa. Naye emyaka 10 mu maaso tujja kubeera mu bayaayaanirwa. Naye nga mu kaseera nga okuyaayaanirwa ako kuweddewo. Weetegese kubanga ate gojja kusigala oli mulamu. Sources of income zigenda kukyuka oluvannyuma lw'emyaka 10. Emirimu gye tukola olwaliro myaka 10 gijja kuba gikyuse. Either tulina okukyuka ne tutambulira mu mulembe ogwo ogunaabaawo oba tujja kukkiriza trend yetuwandule abalala bayingire. Era kyova olaba tusanga okusoomoozebwa nti abantu abamu abakulu balemwa okukkiriza nti kati generation yaffe eweddeko. Generation y'ebyenfuna etambula emyaka 10. Waliwo ajja okuŋŋamba nti tulabye abantu bangi business eziwangadde for over 100 years yes. Naye temumanyi kye bakola okutambula ne trend ebaawo. Nti naawe oli mwetegefu okukyuka n'enkyukakyuka okusigala ku mulembe. We twakulira nga tumanyi butaali omu yabanga butowa Mukwano. Kulwalira abantu basikisa Sunlight, basikisa Bidiko, basikisa ne Mukwano tavanga wakola ki wali. Kati ye kyakola naka nti
abakozi ba butto baweze kanyigireko mu sabbuuni nayongerako ontegeera akalala kati natunda mu sabbuuni wa mukwano 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 sabbuuni nafuuka sabbuuni wa muki wa mukwano agenda okulaba nga baleese sabbuuni kati waliwo ogwendaba gwe balanga awo omupya ng'awunya akawoowo bamuyita batya kati jama yakola ki yaliko kati mukwano ate sinti takyaliwo kati mukwano gaga nti kati nyingiddewa buli kaseera olina okumanya nti ekyo ekintu ekikuyimirizaawo mu myaka 5 emyaka 5 egiddako kijja kuba kitandise okusereba mu myaka 10 weginaggwerako trend egenda kuba ekoze eki eweddeko kitegeeza olina okuba omuyiiye ennyo okusigala mu bizinesi era abasinga wetugwira abasinga wetukola ki awo tugwira myaka 10 gwirabira ku bayimbi togenda kubeeramu era kyova olaba obalaba bagaana okukkiriza nti kati abaana abato be baliko n'asigala ng'aboggola awoza nze njakola ki tokyaliko togudde oweddeko kyewalina okukola kyali kimu sigudde oweddeko mpeddeko kinyiiza abaana bamanyi okungamba mbonagwa bakyusa ekigambo bakola kikyamu tewagwa waggwako kati kyolina okukola kiri kimu kwe kugamba nti bwe ninnya ku stage kati ndulu bagikubira alien skin nze tekyavuga ontegeera ate ngenda okujajinga nze nga oli munene era n'ennyimba ze tezikwenkana ogenda kulaba omuyimbi ng'alina oluyimba lumu agundi yani ono kinawolofu ontambulira nga kinawolofu kinawolofu nandolavu kyova olabanga ndi musajja yalina oluyimba nga lutala alinnya ku stage n'agivaako nandolavu n'agiddako n'agisaanikira newabange watali muyimbi yayimbi naye nandolavu yali asinga lutalo n'agiggala yali amusinga naye olwo mu kaseera ako yakola ki kati kyolina okukola kiba kimu nogaa nti kati nze okuyimba kwange kirabika abantu tebakyakuwulira kati oluusi kanteekewo oba ekibiina nga nze nfuga bayimbi baziyita batya zino zigundi muzimanyi abayimbi ezigira nti nga bwolaba swangs production ate ba production bandi kati goyinza giyita bandi naye kiri kiba kinene nga bwolaba swangs management esooka ku kibayita management kati roja alina management naye ate swangs ekyekinene nti obeera mukerabidde kinvudde mu bwongo nti obamu n'abayimbi Benoni ekyo singa yagamba mbu agenda kusigala ng'ayimba singa tetukyamuwulira era waliwo n'abaana b'omulembe guno nga Benoni bamumanyidde ku swangs nga tebamanyi nti Benoni yakubako ekisaawe ne kiwuuma ne vampino mbadde ngenda kukubuuza Benoni yali muyimbi yayimba nyimba ki naawereka sooka ompeemu abale buli leka kwekunyakunya kwekozakoza yoyo Benoni nawe yoyo Benoni vampino yoyo batubanga mu nkuuka Benoni koma oyimbeko nedda kati ye mugezi yamanya naga nti kati nze mpeddeko naye nfunye experience ekyamazima mbadde simanyi nti okiwulira otya ng'oli mu management ya Jose Chameleone Dr. Jose Chameleone management erinnya ly'olina kati liyinza okuba nga terijja kutunda nga gwakyayimba naye ng'ate lisobola okutunda abayimbi bo nabaga nti oyo gwolaba ali mu management yawe abo balungi muwulidde taki njiwulidde naye ate gwe bw'ogiyimba tebajja giwulira kati ekyo kyetwerabiramu mu bulamu obwa buki obwa bulijjo tulina okukkiriza nti tulina ebiro osobola togenda kufa naye kye tuba twebuuza kiri kimu nti wakati nga kyendi tekikyatunda nga kigweddeko kyekiddako kyekigenda okuddako nange ngenda kuba ate nga wooli bw'osigalawo okyali okyanywa naye ng'ogamba nti twaliwo onyumya history kati muyinza okuba temwalaba ku muyimbi gwe bayita
Red Banton. Ensinga egenda ku speed. Akachepe byajjo wano kwali kuzuukuka kwe. Amanya gange matufu mpiti bato. Ekinsuze ekiri obwezimenya yemba yimbira byonna bibeera fane. Radio gyennyini ewange eyitibwa Sony. Simanye gitekamu koyiro twali mulembe gwe. Naye kati waliwo agamba ne biki ebyo yali ayimba. Manyi lwaki babuuza biki ebyo yali ayimba? Tebali mulembe gwe. Onfuna? Yeah. Okimanyi wanyambako ku King Michael nti yali muzibu nnyo. Gwe. King Michael. Tokyogera nako. Michael. Wandekera omwana ndeno nze kandaga. Awo nateka wala mwewaga nnyoko olabe seka afanze. Wakiri janguke wange Michael abo omwana. Dala madamu wambonyabonya nnyoko olabe. Muli bazibu abakyala muli bazibu mwami. Ebyo. Yaliwo. Teyagwa yaggwako. Bino waliwo ababitegedde. Ne babyembrace nga balabi banyiza bunyiza. Nayagala alemereko ojja kukutuka. Nja kukutuka. Nyina kunaanuuka. Oyina we weetaaga nga wadde walinnyanga emiti nga weetaaga gamba mwana nti bw'oba olinnya weesika omulundi gumu guno omukono ogwa kkono ogukwase ku ttabi lino sika ogwa ddyo obake naye nga gweobagamba obikole tokyasobola naye nga bw'obiragirira abantu babikola ki? Ekyo nkirabanga ekibeerako ne mupiira kyekimu nti omuntu wagusamba atuuka ng'agenda gutraining n'awummula nga bwe wabikolanga naye baga nti komawo obikole nga bwe wabikolanga tokyakola ki? Tokyabisobola. Era abantu ffenna twandiiza abazannyi b'omupiira abaagadde okugufiirako bawummudde bubi. Omanyi tewali kibi era kiswaza ng'omuzannyi ogenda ku kibayita mukiyita free transfer. Oluusi bibaawo technically naye ne wabaawo nga ttiimu zamuzira nga naye ayina kugenda bugenzi n'anoonya walaga nga nawo talabawo ttiimu ne zimuzira naye ate bw'abanga yagaa nti ampummudde asigala nga ajja n'agaba ne Barando nga bw'olaba Ronaldinho Gaucho Assis Moreira dos Santos. Olaba ekibuuzo kye tulina okwebuuza emyaka gyo egy'ekyo kyokola gigenda kuggwako. Oli mwetegefu okyongeramu obudyusi oba otegese ewalawo ogenda okuddukira? Ekizibu kiggwako tetutegedde. Nze ndowooza anti nze nannyuka amawulire ku myaka 10. Naye nawulirayo abaganda onyuse bukyali nali kaali kaseera katuufu. Bwe tubadde tusinga okwetaagira. Ate nali nninda we munaakyayira. Ogedde ebiseera kizibu nnyo. Kampani okwa outstanding nga it's outstanding for over 10 years. Nga yeriko. Kati okimanyi nti Burj Khalifa Dubai tekikyali nga bonaga nti kyekizimba abantu kye basinga okuyaayaanira. Abasajja bazimbye ebizimbe ebirala. Kaakati okimanyi nti bw'osula ku Burj Khalifa Dubai oba Burj oba Burj kyonna ky'okiyise tekikyakolera nnyo mawulire. Okimanyi nti waliyo zi Palm Jumeirah obuzinga obukole man-made Gund Islands. Kati abasula ku Palm Jumeirah be baakatawi. Okimanyi nti time egenda tuuka nga Palm Jumeirah tekyawaya ng'ate waliwo kirala. Naye ate kisoboka okubanga gwe yasawo Palm Jumeirah gw'otaddewo n'ekirala. Gwe muyeekera gwe gavumenti tokkiriza nti ekyo kigenda tuuka kiggweko. Okuliyetinga abayeekera bo. Gwe gavumenti ate gwe muyeekera. Okuliyetinga abayeekera. Bali baba bakaaba n'osirisa. Sirika. Akoze si bulungi. Nnyo. Wali sikyagulawo masimu abantu abo ajangu eno. Anti abayimbi edda baakolanga street nga ya muntu omu. Ng'apangisa ekizimbe nga kuliko amaduuka 35 konna nassaako Gomesi. Naye nga zonna zize. Ng'abaze kaki? Ng'oweeri amusindika wano.
oweno namusindika eri kyeyakolanga nga tatunda tateekamu gundi sifonin na siliki na machala na satini nesimanya burnout ebika bya gomasi wabimanya ebika by'engoye gomesi satini kati yo gundi siliki yo njimanya kubanga si yesaanuka kasaanuka kati ekyo yakolanga nga buli dduuka afuna kyali kola ki kyaliwa kati bwewajjanga ano noga mbadde njage ntya gendako ewa munnange wali ku dduuka namba 4 omuntu ono ogenda mwesiga akulagiridde ewantu abo yakimanyanga nti ne ku namba 4 waliwo agenda okwagala siriki amuga nti genda ku namba emu jangu mutwale ku namba emu eyo ayinza okuba nabo kati ate akwadde trust nti kyesirina sigenda kufera wabula kankusindika eri akirina nga yeevuganya mu byonna tukyefumiitirize tukirowooze abantu abasubulanga ekyalina kati bagenda kapeeka mukoddomi wange ŋŋondwe y'omu ku baatusanga wano konteyina ze nga tekyayina takyazinona kyayina azinona kapeeka yeyo yewali bubu kapeeka by Uganda Build Uganda kapeeka okimanyi nti abanonanga tiles na biki ebweru kati bagenda kapeeka tolowooza nti ki era ogenda kuwoza bonoonye bizinesi naye gwe ekyakolema kyali kimu walowooza nti ogenda kubeera ekyemyaka n'emyaka obwongo ne bulemera ku ekyo n'osigala nga gwe ogugwo kyofuddeko kyakutunda mipiira kati omusajja ate agitunda n'okugiteekako n'agiteekako ate nga naawe oba n'emmotoka gw'osigadde ku Nalubwama bw'oba n'emmotoka oyagala we bagiteerako oba we bagitunda oyagala woogugula ne bagukuteerako okusinga nze okujja nga njagala mupiira ate nengususa mu bbuutu ate nonyewe naaguteerako ate n'otuukayo ne bakuwadde sayizi 14 okitegeera ate noddamu okuzunga addayo bakuwe gundi eno kabaamu ne kano kabalage bikyuka ebintu bikyuka mu bizinesi byeraliikiriza tulina kujjukira nti kyendi sigenda kibeera enkya naye bwe naaba nga sikyakiri neetegekedde ntya akaseera ako nga kino kyendi sikyakiri ng'ekimpa akasente tekikyakampa twakula tukimanyi sinakula twali tukimanyi nti bw'oba onoonya omupiira oba onoonya jjazi ogenda mu Katumwa Sports Center Katumwa Sports Center nga teweetaaga nagira twali tumanyi nti gomesi ogijjawa genda wa Hajati Nuru Mpungu kati baabo bawulira bali ku Maria's Bridal bali ku Lugave Traders twakula tukimanyi nti esuuti olina kgenda mu Select Garment kati JB aliko bikyuka mazima naye weetegese enkyukakyuka eyo yeegenda kujja because we learned in religious education that change is inevitable. Change is part of life. Enkyukakyuka tewakanyizibwa, either negative or positive, but it is a change. Kati olina okweteekerateekera enkyukakyuka eyo. Ffenna bye tulimu bino time egenda kutuuka ng'okwata vidiyo eno ogisaayo neerabwa abantu bana ate nga nabo tebagimazeeyo abagiyiseeko n'omuga vidiyo tewagirabye aga nsaaji wabadde ogamba ki? Yabadde agamba ki? Kiŋŋambire wano ontegeera nange ne bannabyabufuzi bakiyige togenda kubeera mulungi mirembe gyonna. Myaka 10 munnabyabufuzi gikumala, emyaka gy'ogenda okuddako ogenda kwonoona. Oba oli ssentebe oba oli mubaka wa palamenti kasita okulembera emyaka 10 egiddako otandisa okulowooza mbeera zo weerowoozaako nga oba okyuse. Era aliwo wano gwe mbadde njogera naye naŋŋamba mukulu wange Mathias Mulumba anga yagambye emyaka 10 ne mugamba eyo naye ekyo takyogera kubanga mbamanyi abagamba nti nkoma kubimeka nze neekakasa ekyo takyogera. Nze neekakasa mukwano gwange nnyo yafuuka na muganda wange naye ekyo takyogera. Tannatuula ejja muwoomera. Bw'anaatuula ajja kutuwa ensonga. Mukwano gwe yajja atugamba 10 oli kati asaba kyakusatu ate mukambwe ennyo n'okweyambula asobola.
ngamba kati system agitegeera bulala akitegeera mwalina bitanaggwa n'okuvuma avuma ng'omuchallenging naye yajja agamba mmeka 10 kakati byebyo tulina okweteekateeka ne mu bulamu abantu abamu batuuka okubannyula nga tebaagala kubanga tebateesiteese bwe balaga oluvannyuma lwa kino naye mayaka gye nkoledde kyekyo oyinza atya otuokungamba bootyo kyekyo tewaliwo wooteeri wano ffe we twayingirira ekibuga nga restaurant esingawo wano gye tumanyi bagiyita Nando's awo ku Jinja Road Kampala Road awo nga yali egatta Kampala Road ng'egatta ndooza ne Parliamentary Avenue awo onatera otuuka ku Raja Chamber so kati waliwo n'ekizimbe ekyawo ekitiibwa yali minisita w'Emmengo ekiri awo Nando's ani atagimanyi ebivulu twagendangawa yayitibwanga Little Flowers kati bw'obuuza abantu amabaala bagenda gaggamba Angenwa zaagawa omulembe gwa Bristol natete ani atamanya ku mulembe gwa gundi gwa Nyondo Kirabwe najja Nankumbi naye ebiseera byaggwako ebipya ne bijja tulina kwetegeka ebipya ne bijja ebiseera biggwako naye weetegese ng'ebiseera ebyo biweddeko weetegese kubanga byo bigenda kuggwako gemazima tobikaayanya era togamba mbu abo tebalina kye bagenda kukola kye tutakolanga bye bagenda okukola byebimu nayo bye wakolanga naye kati be bashayininga bayinza n'obutakola bikutuuka bayinza n'obutakola bituuka mu koota ya koota beyange naye muganda wange towaza anti kasita naawe okijjukira nti bwe wali ojja waliwo abaazikira naawe gumera okuzikira onzijukiza musajja wo we yajjira waliwo bani babalijjidde ono walukagga we yajjira